omuntu gwoyagala muteekerewo embeera ewummuza emmeeme ye. Ekyo gwama ekintu ekibikola kibeera kitono naye abantu abalemeddwa era abalemedde mbwa singo baagaano kitegeera kibeera kintu kitono nnyo. Mukulu batte okubeera awaka n'owulira muli ku bizinensi ng'okuwulira awaka nga mukyala w'essimu yakuba evuumirako maloboozi buli ddakiika kyekibeerawo business naye muni basuubula ki kati ezange nze deliberate nine business ezange zenkola teziggwayo n'ekyo bakuba naye nkibeke randomly nenziteeka nangana cloud oli bw'aba ali awo tamanye nakumanya kikyokola but it gives them sense of security nti omuntu ono ajjawa confidence okuteekanga essimu eyo cloud nga tannaba kumanya ani akoze eki ani akuba kitegeeza talina muntu gw'asuubira mulala kati ekyo gabeera magezi go ga muntu kati nawe omukyalo oyinza okuba olina mu ofiisi wakawooyo agira bwati naye nobagaa naye omanyi bwe ziwera ssaawa 2 mundeke butatyemula mmeeme y'oli just magezi ga kutegeera butegeezi naye nze mbeera ku bizinesi nkole ntya kibeera kyagundi ffenna ndaba tukola okusinziira ku nnamba bwe ziyimiridde obwasinga oyinza obbuwangaaliramuuko lwaki oyagala kuba mutuufu toyagala kumanya kikiriwo toyagala kukyuka nambeera omanyi omuntu ye bwe bamubuuza nti obaddewa abalowooza bamubuuza ova mu bwenzi bwe kiba nga si bwe kiri otandika ggwe mwennyini okwetonderawo embeera eraga nti si kyenkoze eki okugeza mulimu abantu nga ye buli akadde kafunye akuba akasimu mulimu tyambadde nno wano bwendi ng'omulaba ayogera accountability agikola ki agiteekawo naye kamalize ono gundi tugenda kujja nga omulaba you try so much to be open naye gwe n'ova wakane bwe nva wano tewabaako akuba essimu temunkubira paka lwennadda era ekizibu waakiri beewola ku kafamasi leero ngenda kuba bize temuntawanya ngenda kuba nemmeetezi owayandisajja lye ligenza okweyiya okitegera kyengezaako kugamba